Muli mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Njagadde mbawe ku ddagala lya bakasitoma naddala mu abasiika obuntuntu obwo ng'osiika chipusi, ofumba mmere, oli wa woteeri, osiika obuntu obw'enjawulo, paani, muwogo. Njagadde mbawe ku ddagala ogenda kuba ng'olinyookeza. Naawe kennyini osobola okuba ng'oli wa dduuka, kati ggwe w'edduuka obeera osobola okubeera ng'onyookereza mu bizinensi yo. Ate ggwe asiika chipusi, muwogo, woteeri, ogenda kukwata eddagala lino ogenda liteeka mu ssigiri omwo nga tonnaba kusaako sefuliya eyo ey'emmere oba kalaayi ya chipusi. Ogenda kusooka oliteeke mu ssigiri omwo libeere nga linyooka. Kati eddagala ly'ogenda okukozesa njagala ofune gwe bayita taaba. Funa taaba oyo mwanike akale bulungi, mwanike mu nnyumba akale bulungi. Wamala okukala mukolemu ensaano, n'oba ensaano nga si y'amaanyi nnyo kolamu ensaano. Kati ensaano eyo gikwate yoola nga bw'omamirira ku muliro mu ssigiri kw'ogenda okufumbira nga tonnaba kussaako ntamu. Sooka onyokerezeko eddagala eryo liyiwe mu manda ago linyooke, libeere nga linyooka. Kati ate ggwe w'edduuka saluuni ofuna akajjo oba akantu konna n'oteekako amanda g'omuliro n'oteeka mu bizinensi yo oba mu mulyango gwa bizinensi oba munda, n'obeera nga naawe oyiwako eddagala eryo nga linyooka. Kati mu kunyooka awo olina okulaamiriza ng'eddagala linyooka. Olina kwogera bw'oti, abaguzi mwenna mutambulukuke nga mujja, mwenna mwanguwe, mutambulukuke nga mujja, mutambulukuke amagulu ago nga mujja okugula bye ntunda. Bwe kityo bwe kiri, kigenda kuba kikuyamba. Teekako nga bw'onyookeza, nga bw'oyogera, nga bw'olaamiriza. Abaguzi mwenna mutambulukuke nga mujja, mwenna mwanguwe, mutambulukuke nga mujja, mutambulukuke amagulu ago nga mujja mugule bye ntunda. Kigenda kuba kikuyamba, bakasitoma bajja kuba baggulako bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.